Omwana ono n'omusajja ng'ovudde ku ekyo buli mukyala ayagala nnyo okubeera n'ekitiibwa ate ekitiibwa ky'omukyala ne woba olina ssente nga zenkana zitya okitegeera olina kiina kuva ku musajja era nze Mr. M wange zitalina zange wabanswaliza abaali beita awo omusajja mubanga ababadde bamulwanira ninayo gwe sentala w'obulamu bwange gwe ekinabeerawo era bakyala bannange mwongere okunsabira essaala olunaku olutuukirire nange nja kuba mmaze okusalawo tugamba nti omusajja yakuwa surprise n'ogigaana Edubai yajje ne Uganda ng'akunoonya ate ye mwakomawa yajja bali bamuyita ani mwerabidde n'erinnya Doni Fauzi yajja nene Uganda nga noonya anti yagenda nampa ebirabo ebweru mwalimu essimu oba iPhone oba biki ne mubaamu essente nga wano zirimu miliyoni 2. Wow, nogaana ezo ssente. Ngalo n'akamotoka kagizininga kakamotoka kandituuse ddi. Nange naddukako n'essente nenzirukako n'essimu naye ne bankwata ndi nga genda gasimanyi. Ne bantwala ku poliisi eyo paka we banzijayo. Ngobbi ebintu. Nali sibibbye nali mbitudde ate abali era omuntu akazindalo nakabirako n'amaziga. Yes, okuyimba si kwangu. Akuba abantu abamu bakitwala nti kiri free. Naye okuyimba si kyangu. Kitegeera. So, nze sina muntu gwe ninza gamba nti ono wabula nze mmanyi nti bonna nsobola obbakwata. Andi nze waliwo bajjako chameleon ku stage. Mzairuta yanangamba Racheal linnya. Nemba kuba twali bana mu kisaawe kyawa. Wankulukuku. Tetwali wano mu town. Nemba kuba. Bayimbi bangi abavuddeko nga bamanya n'ennyimba. Yes. No dala tovangako kulai. You're so sweet. Tendereza mukama kutonda. Mpaka chamu running crazy. Yeah. Wankola ky'okubeera nti naawe bulikana kunyongera kwagala nnyo ekibe kikimo baby I'm ready bulikana kunyongera kwagala nnyo bwe tolina bavuganya oli oti naawe bulikana kunyongera kwagala nnyo okitegedde nagala kyofudde muyimbi singa kakayimbo badde osobola okuteekawo erinnya lyange walirinteereddewo Time Music presents Aziza Zion live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday 4th November. Entrance is only 150k. Ali birds are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Strings of Love concert is powered by Arapex Style Adhesive, Stream Life Avenue, Capital Radio, Climax, Platinum Wellness Spa, Phenon, Galaxy FM and Maestro Studios. Come feel the real love with the king of guitar, Aziza Zion. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi. In your latest updates and celebrity news, olunaku olwaleero ndina omukyala, the one and only beautiful Racheal Namiiro. Racheal ono mwagala nnyo omukyala mulungi nnyo nyini ddala. Abaami bamusumbuwa nnyo bamuwa obulabolabo. Just yabadde ne birthday ye, it was very amazing. Surprise ye yabadde nnungi nnyo. So twagala tutegeere Racheal ebintu binene bye bamukolera ng'omukyala bye batakolera bakyala banne. Tugenda kuba tunyumya mbonako olwaleero yenze Hadija Kigozi mbeerawo ne Jona ku kamera okuba tubaweereza banafu aba BBH Travels bakugamba nti gweyagala okukola visa dduka mangu okola visa change yo mu bwangu ng'okyabuzaako ennaku olemu okugenda mu overstay bwe oyagala kola visa extension oyagala kola visa kutwala UAE beera ngo bakubirako ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga bajja kukolako obulungi nnyo aba Platinum Wellness Spa bakugamba nti gendako mu sauna yaabwe okusseko ne ku steam yaabwe baby insense kulaba nange nsansa okulaba Dija bane ebbanga ddene naye leero nkusisinkanye olabika bulungi bwasinga nze ndwawo okulaba abayimbi nga bwafaanana waneeno ng'alina make-up nga bamubyudde agenda mu show nga bwafaanana mu buntu amazima ga Katonda
nze bwento enfaanana mukwano ninga kibebi era kyova olaba buli ansanga agamba wow sikula sikola ki pozinga ejjange eyininga mukoka weyite mani nkasalasala nze simayina kumanya mwana gw'emirembe nina mingi eka nina emirembe era ddala ofaanana emirembe singa bakutumira ddala namirembe bannange gwe kyolina omumanya kati simayina kyakugamba buza kubali ku HK Media abali ku HK Media amanya nze Racheal Namiiro nsanyuse nnyo Adija webale kunkyaza mukwano webale kunoonyako bane balega nti omuyimbi wange aliriddawa mwenna abanjagala mumbuuze ebibuuzo byammwe tujja kuba tubiddamu nze wendi okubiddamu okitegeera ninayo byenabuulize abadde mmanyi nsaaga ninayo byenazze nabyo kale byonna ngenda kubiddamu kuba kyekindeesa wano obulamu buli butya olabika bulungi weerabirira bulungi abayimbi bannange temuvaako nze mbeegomba obulamu bulungi ate bululoba ng'olina omusajja buli kintu kikola kikwanguyira omwana ono n'omusajja ng'ovudde ku ekyo buli mukyala ayagala nnyo okubeera n'ekitiibwa ate ekitiibwa ky'omukyala ne woba olina ssente nga zenkana zitya okitegeera olina kiina kuva ku musajja era nze Mr. M wange Mr. M kulamusiza baby you know wamala n'ofuna omu oyo n'ondudde naye ebbanga bano babadde nga baleeta obulabolabo nga beereesaleesa obulabolabo kyova mbadde nga mbugaana nga siyinza kumulyamu lukwe Mr. M awulira atya nga bakuwa ebirabo ebyenjawulo no yabimanyira kuba nange kennyini nabimanyira abimpa buli ssaawa kati bali ne bampa siraba binene bisinga bya mwami wange banaye kino kika n'omuyimbi okuvaayo naga nti nze nina Mr. Gundi si kyangu bakyala mufune ba Mr. Gundi buli muntu yenna yeetaaga ekitiibwa era ekyo kyekitiibwa just tubulako kwanjula kukyala mbaga naye ngaebisigadde tubirimu kati olwongo otuuse ku kwanjula nga weeyimbira okwata akazinalo n'omuyimbira nina akayimbako kenjagala ennyimba zange ezedda ate nze zenjagala ezitali na zange wabanswaliza abaali beita awo omusajja mubanga ababadde bamulwanira ninayo gwe sentala w'obulamu bwange gwe ekinabeerawo era bakyala bannange mwongere okunsabira essaala olunaku olutuukirire nange nja kuba mmaze okusalawo nga sikyali singo nga tubikola bijja kugwa kati bali abasajja abalala abakutonera obulabo ate bo baawa abo batona ate era bakyatona enfaanana yange already omusajja yenna buli antuukire ate nze ntya nnyo okubeera mukwano gw'omusajja kubanga tekisoboka nze nkimanyi nti kasita nsemberera omusajja alina okunkwana ekyo nkimanyi kyova olaba olusi mbeewala sibabeera kumpi mwene bwe muyita abanene ennyo munnange banfukaamirira gye mutabeera no nze nkubulira facts kubulira mazima gye mutabeera sewaana wabula nkubulira bituufu abanene bakufukaamirira nze simayo bandikoki naye kandiko favor ndiko amasanyalaze ate nga si basajja bokka even n'abakyala mikwano gyange babeerawo nga nabo kale nga bakwegomba nga bakwagala yes era kyebaliza Katonda okubeera nga ndi blessed. That's great. Batugamba nti omusajja yakuwa surprise n'ogigaana Edubai yajje ne Uganda ng'akunoonya ate ye mwakomawa. Yajja bali bamuyitaani mwerabidde n'erinnya Doni Fauzi yajja ne Uganda nga noonya anti yagenda nampa ebirabo ebweru mwalimu essimu oba iPhone oba biki ne mubaamu essente nga wano zirimu miliyoni 2. Wow, nogaana ezo ssente. Ngalo n'akamotoka kagizininga kakamotoka kandituuse ddi. Nange naddukako n'essente nenzirukako n'essimu naye ne bankwata ndi nga gyenda gasimanyi. Ne bantwala ku poliisi eyo paka we banzigyayo.
Ngobye ebintu. Nali sibibye nali mbitudde ate abo baali babimpadde. Kati ate Racheal yali akusiba. No, anti nali Muganye naye nga kaka sente nali njagala nkatwale. Nze ngamba oba wali sose n'omulimbalimba engeri gy'otabeeramu eyo country. Nedda nze ndi straight nnyo. Omuntu mubuulira ekituufu sitera nnyo kubuzaabuza. Gwe saagala simuwa budde bwange saagala nnyo okumulyako ssente ze. Era emba nkuliddeko ssente zo bane munsonyiwe. Sente nayo teyeebereka. Sente nayo teyeebereka. Ezo miliyoni nsooka n'enzijjako bamuddiza bitundu. Omwana gwe. So kati najja Uganda ng'akunoonya ate oluvannyuma ng'amaze okutwala ku poliisi. Ng'ayagala azena negayirira ayagala azena musonyiwe you know yaliwo ebityo. Ayite press conference. Yabiyita byonna. Yabiyita eno. Era ne ku mawulire nsuubira ku ebiri yabiyita bannamawulire n'abasiŋŋaana n'abawane ku ssente. Ng'ate n'agamba omutwe gwa Namiiro ngutaddeko miliyoni 4 amuleeta wano kula mannankubira ne mugamba bati togeza n'osinika ebinyo. Bwennakiwejwe ndabako. Era neneekweka paka we yaddayo ndoza ne bigaana naddayo n'agenda. Ati okuva kolo temuddamu kwewuliza takkubirangako talina nnamba yo. Takusumbuwa mu kabox ka TikTok oba Instagram. Buli wamu wonna namublockinga. Sina kye mwagaza naye talina kyanjagaza. Tetulina etukwataganira kati mwakita. Kati ye boyfriend gw'olina essaawa eno yakitegeera. Kitya ekyakyo. Kubanga mulimu omusajja akwesibako n'akulemesa bawo n'atuuka ekiseera naga no oyo wanga byonna abitegeera. Tanteeka na ku pressure era abagamba kati gyakukuba mbaga abo badde bakwesonyiwe. Era nja kuba ndi awo akameseji nkakusindikire tulyu kakutuukeko mbitiibwa weereze kaadi nyinza obutakuyita. That would be amazing. So kati twakulabye ng'oli ku birthday, happy belated birthday lwakuba tewampise. Bakuwadde surprise. Bansuulako bisuule. Yakoledde birthday. Omwami wange yaginkolera nga tannaba kugenda Bweru. Baby wo abeera Bweru. Swiri wo gwe. Yafulumyemu ng'alina byagenda okukola. Natambula n'akomawo. So kati before atanagikola ndowooza alina gwe yagirekera anti wange. Abiddukanye bandi awo. Nga nange ekibinza tebanjira mazzi nabagasa kunjira mazzi nja kusaanuuka. Era tebanjira mazzi. Yagwa tuvumaganya abakyala. Abakyala tutya amazzi. Nze sigaagala. Yagwa mukubo. Va mu buto sibyagalira ddala. Kati okikola otya? Zimba njagala birabo. Ebyo byokuwuga mpuga. Ebyo byo bibokke. Naye bino ebyokunjirayira. Ndabyadanga bya kyalo. Biri awo tebinyuma namu. Birabisa. Oyagala bakuyire ssente oba enkoko. Awo era singa omuntu ajja bw'ate gwe tomanyi aba akoze ekisinga ekinene mu nsi eno nga kya ssente mba bulungi naye ebyamazzi surprise kakusanga wani yakugamba mbu kansanga waka mu buliri kuba kwolwo olunaku nali sigenda kukola embeera mu buliri bwange eyo nteekako TV yange nendaba firimu timba ndi ku firimu zange nga anti ampita mbeera naye amitamulito nga ngamba vaayo jangu nyambeko wano katini ndowooza oba alina nekyangamba muyambeko kumbe wanga batubaze dda mu ddiiro bangi happy birthday bane nawulira kisanyu naye nze sikaaba ebyo naawe nazimanyira surprise nze naye balinsaba engagement oli ne wanangamba akole ayagala okunteekako akaweta sijja kwekanga olwedde kyakubaawo mba neekabyaki bakazi namwe mulina obujanja mulimu boyfriend ng'akuyisizza mu bingi kati gwe bbawo yali kukaabira mbukyokukiriza ajja kuteekako akagundi ng'atandikako abamaziga kubanga owaba akutuusizza abankuludde
abankuludde baba wakubako omwatakaaba omwakaaba okitegeera so ebityo ne tunyumirwa olunaku lwagenda bulungi pereza ekirabo nga kinene bwe kiti nange nnyini sinaba nakisabukulula obusente bwonna buzungulula nga ku ssente mwana gweza pase waka bebi nazitereka waka tofaayo ekigambo kirungi nnyo ekyo kikozese wabayo omutima omulungi ajja kituukiriza naye nange nazitegeera ate nzikuwe tekiggwa nategeera ssente bebi tesakumpako yadde ekikumi bannange ndabya ddala mba neeriddemu olukwe nagwe oli mukodo nnyo oli mukodo nnyo lwaki oli mukodo okutuuka ku ekyo abakyala abalungi temuba no sigambye nti sigaba ngaba ngaba ssente nze ngaba naye wengaba ennyingi mbalanga neeriddemu olukwe ngabako obutonotono nange kulaba okisusa kigozi bannaye okisusa naye anyway tugenderaawo okyaliyo mu New Eagles gyendi mu New Eagles bitambula bitya mu New Eagles New Eagles nungi terina nno tabbu yadde naye ngaekyo kibiina kikyaliwo nnyo mulimu nga bameka kati mulimu Mzee Rutaya Mami Irene mbeera mu Jemima Namatovu Racheal Namiiro Aida Mugo nembeera mu Aizon T nembeera mu Bettina Namukasa we are 7 ate ffenna tuli basita so we can do the best team I like that ffenna tuli basita alo gwe nkusomere gotamanyi wow, that's amazing. Nina akayimbako kensinga okwagala buli lunaku nyongera kwagala nnyo simanye olya oti ako kemera mpuliriza mu mmotoka kakuyimbiremu kwata wote no figayo yenze nkugambye nga soda sanukula laba nze natwala ndi kagoyo gwe nina okusasulira laba eno kubanga onjagadde nnyonyonyo nja kutereka labuyo baby teri yadali kubako eriiso gwe oba bukadde nga kyuse mulangi ne bwali kukamu amanyo abamusegeterera bangi teri alinzija nze wano kubanga baby of mine onjiridde laba eno ddala tovangako ku line you're so sweet tendereza mukama kutonda mpaka I'm running crazy wankola ky'okubeera nti naawe bulikana kunyongera kwagala nnyo ekibe kikimo baby I'm ready bulikana kunyongera kwagala nnyo bwe tolina bavuganya oli oti naawe bulikana kunyongera kwagala nnyo okitegedde nagala kyofudde muyimbi singa akakayimba obadde osobola okuteekawo erinnya lyange walirinteereddewo kubanga kanyumira nnyo I love it so much era keeka nkalabye nnyo nga kalina challenges nyingi ku TikTok kubanga kanyuma nnyo webale kuyimba webale kuyiiya your performance ku stage is very amazing abantu bakwogerako nti olina engeri gy'okola what anti kati mu nsi nina ebyobugagga byange nga bina ebindi ku mubiri nina emimwa nina entumbwe nabagiraba oli mu boyfriend jeans bannange kiraba jonaanuuka alaba entumbwe okiraba yongera gyetegereza ate wano ngisabise jonaanuuka alaba ekitumbwe ky'omwana nina ekiwato nze ekiwato kyange nkyagala nnyo kuba nyenyako bunyenya katini kulumya nkola ku katini ka kulumya bandi mukulumya lumya bulumya kati ate wenkijjayo nenga kati kankole ate era kisukka then njaga nnyo n'akabina kange sikamaanyi nti kanene nnyo but no sikanene nnyo naye kalina ekintu kye kankolera
kwegamba nako kalina impact gikongera ku byenkola. Akabinako kalina ekintu kye kakolera nnyo. Kiki tuyinza okuba tulina obubinaze tumanyi nti bulimu ebintu byebu anti buli lwozinisa ekiwato n'akabina kalina okuzina. kaba kagira bugiziwe kati fe abamanyi obikozesa naffe tetulina bunene naye tumanyi obikozesa. Muntu yenna neoba olina akantu ko nga katini sijja kambulula bulungi naye ng'olina akantu ko nga katini kasita oba ng'omanyi okakozesa kakozese kiba kiggwa. That's amazing. Omanyiza njagala nnyo abakyala balina self confidence, abakyala abekkiririzaamu self esteem kintu kikulu nnyo. Nekkirizaamu nnyo. Abantu bangi munaye tebekkiririza. Anze bwe ntunira gye nvudde kozi nze nsinza okwemakinga. Nze siina ssente ya muntu gye siina manager nti yali antaddemu ssente ze biki siina kujjako okubeera nti tuba tukwatagana ne tulaba engeri gye tuyiriba. But it's my power. Yes, oli asobola kunteekamu ku idea, but I put in money. Teekamu ssente ne pushinga kyensobodde nekitambula mukama. As I told you, I'm blessed. That's amazing. So buli kenkwasaako engalo zange kaba kamukisa. Wow. Yeah. That is good. Bannange ffe tulabye battles nga zigenda mu maaso ez'abayimbi. Tetunabakuulirako mu lutalo lwa nnyimba. Olinze eki? Nze ebintu bya bato ndowooza abasinga baba baagala kulaba ani asinga munne. Kati nze kisinza kukigamba muyimbi munnaye nkozi buli muyimbi mulungi. Buli muyimbi ayimba kyayimba kasita akifulumya mu kamwake. Kozi okuyimba oluyimba kizibu si byangu. Era omuntu akazinda lunakabirako n'amaziga. Yes, okuyimba si kwangu. Akuba abantu abamu bakitwala nti kiri free. Naye okuyimba si kyangu. Okitegeera. So, nze sina muntu gwe ninza gamba nti ono wabula nze mmanyi nti bonna nsobola obbakwata. Andi nze waliwo bajjako chameleon ku stage. Nze Rutaya n'angamba Racheal linnya. Nemba kuba twali bana mu kisaawe kyawa Wankulukuku. Tetwali wano mu town. Nemba kuba bayimbi bangi abavuddeko nga bamanya n'ennyimba. Yes. Nze nnyimbi enyo ne lutalo nga batutimba abantu aba babiri goloza bandi ntimbye ku shows ate mpitirivu kabeere ejinja bujiri twala tugende ate okuba gundize ejinja eyo. Sebono inokuba ng'oli w'amaanyi. They love me so much. Nze ndowooza basinga n'abeene Kampala. Bakutegeera. We tugenda eyo mu Bunyoro ate nayo Wakambe. They love me. Era batwalayo ne lutalo babiri. Nenge ndulu bagikubira nze na lutalo. Era omunaabuuza n'agamba Namiiro yakajja ninga alina amaanyi mangi. Olowooza kiva ku ki? Kwekkiririzaamu nti you can do it. Ate nze we ninnya ku stage siba na mukwano gwange. Wabula mba nzize kuyimbira abawagizi bange. N'oba gwe wansasudde ssente zo. Gwe byange naawe bikomeri backstage. Kasita omala okunsasula ssente zange nze nga nzija nyimbira abantu bange. Nina obbasanyusa kye kiba kindeese. Teba kwekoza. Nze nga tonzijjamu n'engoye ziba zimalako emirembe nga nazo nzeya. Tonneyambulira mwana wange. Olugoye kasa lumalako emirembe nga ndujjamu. Okyekebula. Nga nkola ekindeese. Wow. Amazing. Abantu b'e Masaka mbaagala nnyo kubanga tebannenya bagamba zze yoyo waffaze. Mwayi ne wezigwa bagamba zijjemuko. Ina zijjamuko. Ne wayambula bute. Asibute tokisussa. Tokisussa asibute. Omanyi obwongo bwange bunonze kazayogera ku byokweyambula. Bikunyumira. Tezava muzonna wabula. Oyinako wookoma. Nina bye najjako nga nabimbalako emirembe. Security guard munda. Okitegeera. Olwo vibe wekwata nga mbutufu ddala waliwo ng'olaba n'engatto zizito wengoye zizito wange olina kubijjako okole ekituufu. So that is me. Nze abamanyi bammanyi abandabyeko. They know me.
So kati mbayimbi bonna abali mu ggwanga olinayo ko gw'osabayo nayo bato twalabye Dr. Jose Chameleone ng'asabye ne Bebe Cool bato olinayo gwe weewulira tumukuweemu nze bonna bajje ekisooka nze nga nze manyi nti ndi mukazi muyimbi era byennyimba abantu babyagala they know Racheal Namiiro bamanyi byayimba they know my performance kati awulira nga yagamba nti Namiiro talina kyayimba ajje omulage omuyiseemu eggaali muyiseemu eggaali dayanyumiza abeewaabwe gyeri embwa eyimba talina nyimba nyingi naye bw'akwata akazindaalo omunnyonnyoka akikuba nyinza okuba sirina nyimba nyingi but manye entono ze nnina manye okuzikozesa abantu ne basigala nga basanyufu yes owaye wenkuzaako wali ku performance tulabye abayimbi bangi nnyo ku performances zaabwe twalabako Wininwaji ng'akubye omuyimbi wali eri bubi nnyo emigere ne tulabako ani Vinka ng'akubye omuwagizi omugere ne tulaba Vinka naye yakubako omuwagizi ebikonde n'amulinnyalinnya gw'abawagizi bakuyisiza batya ku stage tebakusikasika no abawagizi mikwano gyange kuba bwe mbanziza okuyimbira ekisooka omuwagizi ayinza okuba yakwegomba dda ng'agamba baneesinga Namiiro ajja ne mukwatako obukwasi bwe nti and I give them chance nze mbawa chance mbayita n'obayita ne mbagamba ayagala okukwata kajja akwateko ne bajja ne bakwatako olowooza nabo baba n'ensonyi tayinza kukwata ku kintu kiyinza mwesitaza tulinako omuyimbi gwe twalaba nga complaininga nti omuwagizi yamukwata mu kigambo nze simanyi oba byennyimba bye byekitiibwa and the way I respect myself nakyo kyawukana nze wenzijja ku stage I perform n'abawagizi bange naye mu ngeri era ey'ekitiibwa yes suubira nti olyasobola okuva enakuba olugalo kuki okusongako it's okay kubanga era oluusi obagako songa w'oyagala n'asongawo oyo nemba wa chance nemuga wenkuwa omukisa nenkugamba nti nkwewadde kikyotandikirako ng'omukisa guno ogufunye ebyo byonna babibe oli abeerawo n'agamba oba nsookera ku kimulimu abatya oli naati okwogera kikyayinza osookerako mulimu abakalu oli nakikubawo nawagamba nze n'ogimpa mamanya bondeze so kati byonna bibaayo naye omanye engeri gyohandolinga mu bafans bo that's all tewali kyamaanyi kuba nabo baba bazze kunyumirwa kati nawe nyumirwa nabo banyumirwe naawe yensonga yokka waliyo koko fani gwali osinkanyeko like nakwembarasinga inawe gye wali tosuubira oba ku stage yonna gye wali ogenzeeko kuba buli nze wemba saagala fani n'ogwayo wemba saagala fani ansemberere I don't call them sibayita wemba siri mu muudu sibayita era mbeeraawo nenkola ebyange nga ndi bwogwo nobalanga baagala kati webampa vibe nenkyambala andyoka mpitayo era obalaba nga babeera so happy nga n'abantu bennyini bafans nga nabo banyumirwa munabwaze okitegeera n'omugaa kati gweddayo onyumiza abeekyalo enkya ku makya kola meeting obagambe wakutte mu kiwata ekiringa beeringi omwana ono bannanga alina ebigambo okitegeera babeera so happy so womuwa omukisa takwerabira ate asobola okukwagaza abalala nakutambuza everywhere tulabye abayimbi nga bakozeyo ku konsati ez'enjawulo osuubira okutuwaayo omwaka ogujja konsati yalina yaguno omwaka naye netujongerayo olw'ensonga nti byali bingi konsati zaali nyingi nnyo mu guno omwaka so kati omwaka ogujja nze nekkiririzaamu I'll make it. You'll make it. Yes, I'll do it. That's amazing. Yeah. Okay, bannaye abalungi olunaku olwaliro tulina omukyala Racheal Namiiro tugezaako okubeera nti netunyumyamu nga tunatera obbasiibula njagala okubajukiza nti mukozeseko okuba BBH Travels baneno me bakolera visa okugenda e Dubai oba okugenda mu UAE baganda baffe aba Platinum Wellness Spa bagamba genda okozeseko ku sauna yaabwe oba ku steam bus ojja kuba malidadi sana. Kati kayimbako kyakapya akaliko essaawa nakayimba bakayita Mamiyo. Nakayimbe ne Henry Mwanje kasoke nkujja mu bintu bino. Ensonga za general
malo kuba obulango wano bankakase akayimba bakayita Mamiyo nakayimbye ne Henry Mwanje as you know twabakuba luliyite namba gye bayita awululu yagala zezekayi awululu love yange ulula buluzi bebe awo mbadde mbazayoko ne katwaba kubidde ka Mamiyo tinaye todiranga okwagala kwange n'okufula obusiru Mamiyo oli bonzise tukola bingi olw'okwagala betubikolera oluusi tebamanya abalala okwagala kwaffe bakuyita butategeera omanyi nti nno abantu babeerawo n'ayagala munne nate wamulaga nti amwagala nnyo ate abagamba oyo fala naawe yanjagala ajja kumala agoya ajja kube okitegeera so kati twazize tubatangaaze ku nsonga eyo nti abantu tuba tubaagala ebyaddala naye ekibaleetera obuzibu kamanyiiro mukisussa kati nga tusaba mu kayimba kano mweddeko okitegeera woba oyagala muno mwagale 100%. Woba oyagala kwesigazaayo 20 kale nga mwekyayo omutima gubeere nga tegukaaba nnyo maziga era zisigazeeyo okitegeera so ng'ate era nina n'obuyimba obulala obulungi nina oyiro bwenjiwa totya nina fogo saabisa ebika byenywa shell na toto n'akayimba kukandeetera ebizibu beba abasajja boolaba buli muntu aba yagala kebera oyiro naye baswadde kuba mulina oyiro ye mulina baba mulina nange netya ate nze yatandise n'okundabika oyiro kugamba nkwatako obukwasinga nina kayimba kalala bakayita senga mwenna ab'engoma eŋŋanda azeni abagenda ku mukolo senga akasenga okay senga wankola bulungi webale nnyo senga nge omwami waffe kalaze nti asiimye webale ddimu byonna bye yakulagirira mu lukande eri senga nge omwami waffe yabisiimye agambye tiwebale ddimu so obuyimba bungi nnyo yeetaaze Racheal Namiiro genda bugenzi ku YouTube yange oteekamu Racheal Namiiro ku TikTok era oteekamu Racheal Namiiro Facebook Racheal Namiiro everywhere Racheal Namiiro toyina kyobuzabuzibwa spelling muzimanyi ne oba wakatandika era bajja bikuleetera nti Racheal Namiiro yeno wosangayo kibebi ekito ekirabika obulungi nga nze gweko namubukonyi subscribe osobola okubeera nga ennyimba zonna ozifuna all my performances gye ziri osobola okubeera nga webo wagendayo nyumire then interviews kati nga zino zolaba tukola era you go there ojja kuba ozisangayo bulungi so Racheal Namiiro jali mu full swing. Annange sina kyengera kwongerako olunaku olwaleero mbajukiza nti yenze Hadija Kigozi mbeerawo ne Jona ku kamera okubaweereza in your latest updates and celebrity news. Mwongere tufollowingako ku mitimbagano egy'enjawulo ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter. Banaye mu subscribing oba oli mpya ku channel onyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ngo joininga show. Gendako ne ku social handles za Racheal Namiiro beere ng'omufollowingako sharing abaana ba TikTok challenge bugikole weeri nnyo. Saba naye munzikirize mbasibule mweraba.